akalu tekali kangu kalulu kali badde kangu singa be twali tuvuganya nabo baali nabo nga bazze kuvuganya nga bagoberera engeri entuufu ennuŋŋamu engeri ey'obugunjufu Nalukoola bozze nga muzze kukuba bikondi munnammwe ng'ayoola bigo atawaanya General Museveni ye bw'atyo kuva dda ye teyeekiririzaamu talowoozaako nno basobola akalulu akali free and fair ekitegedde kuba yakimanyi bwe kabeera bwe katyo tasobola kuwangula kuba tujjukireyo mu myaka gy'ekinaana bwe yaliyo mwankole mbalala yali mbalala north eyo bamukuba akalulu baakamuwujja kubanga kaali free and fair kati tewali ne bwe yeesimba okuba president bamuwujja akalulu kubanga kaali free and fair tewali yali yeesimbyewo n'awangula teruliyo era otusalo yagenda mu nsiko n'akuba amasasi natta abantu n'asooka afuuka omukulembeze kati era akimanyi nti bw'atatte bantu bw'atakuba masasi bw'atatulugunye bantu tajja kufuna buwanguzi bwonna kati yakikwata bw'atyo mentalite ye kyemugamba nti okufuna obukulembeze nasobola kutta abantu kuba abantu kati ovulaba akola effujjo lonna ne kaba kalunga ka LC1 akoleramu effujjo asobola okufunamu obuwanguzi ye kyamwambala ye kitundu ku ye effujjo ye tamanyi kino osobola okuba wakalunga kali free and fair n'akawangula takikkiriza era ate namulya tekisoboka tasobola kategeka n'akawangula tali kawangula ovulaba omusajja yeetaasa mangu n'akola effujjo lye ne mumutyatyamu. But again, the same president Naira yakyogera mu bbaluwa endowooza agira akalunga ogamba General Museveni. Yes, President w'eggwanga General Museveni ekiwandiiko yakifulumya wakiraba naye nga neyeebuuza ku ffujjo eriyitirivu ennyo eryalabibwa e Kawempe according to him nga opposition be balikola naye nga ye bw'aba nga ataddeko galubindize n'atunula mu byonna alaba nga opposition ye yakola effujjo nga tuvudde mu biri ebyokuwuddiisa okwerimba okubuzaabuza n'aba nga azze mu mbeera ey'okulaba ebintu nga bwe birina okulabibwa bw'atyo bw'alaba olaba otya ani yakola effujjo e Kawempe ye nga yafuga kuno n'abasajja be bakola effujjo e Kawempe. Tewali muntu mulala yakola ffujjo Kawempe atali General Museveni tekiriyo gwe mbuya ani aduumira emmamba ani aziduumira kale mbuya ani aduumira ennyonyi ezaali mu bbanga Kawempe nga zeetolola n'emmamba ezaali mu polling station gwe mbuya ani aduumira bakifeesa n'aduumira amagye ani aduumira Ssemwayi n'aduumira bajjaati ani abaduumira siye kati baatuukayo batya Kwenza kungamba muna amagye gava mu barracks ne gagende e Kawempe mu kalunga General Museveni tamanyi. Of course alina okubanga amanyi nti ennyonyi zava mu barracks gye bazitereka ennyonyi z'amagye ne zigenda mu kalulu ke Kawempe nga Museveni tamanyi. N'ogitwala ennyonyi nga tamanyi n'ogitwala kisoboka kubanga olina kuba State House. Kali era naye avira atulimba awandika ebiwandiiko bye baluwa musimanye fujjo ng'ate mukulembeze wa kunombo nga byonna yabikulira mbu atabuze ku fujjo nga abakole fujjo bantu be baweggusize muli. Well, President yabuuza ani yasamba obubox Kawempe Mbogo ne kitundu kyekirala Kazo Angola. Yebuuza nawe bye weebuuza. You were in this election. Who did that? Nze ate seebuuza nga ye bwe yeebuuza kubanga nze nalaba nga abakwata mundu abalina okukuuma ffe bannansi be bazze okutabangula eddembe lyaffe nga baleese mundu zisabyalo baleese zino ze bayita mamba ennyonyi zinnamunkanga nga ziri mu bbanga baminisita be ba RDC nga bali wamu n'abavubuka bakifeesi be baalumba e Kawempe. Kakati gwoyagala nzire mu kwebuuza obubuuzi obw'obunafu ku biriwo ebirabibwa. Omanyi ffe mu bwa pulida tugamba receipts are loquitur, facts speak for themselves. Oba obiraba omugole anyumye teyeetaaga kuyimbirira nti anyumye. Obusiiwufu bw'empisa abukoze waali omulabi. Lwaki weewubuzaabuza? Yaba ffe gwomanyi nti wano mu ggwanga lino asinga okuba n'abakesi ye General Museveni. Yeah. True. Kimulemera ku kyo batuma. Yeah, but ekibiina kya NRM
bo nabo bavumirira ebyali mu effujjo eryali mu kalulu ako. For example, twalina wano Dr. Tango Doi ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ka NRM nenga nti why would you do that? In fact, waliwo n'abagamba nti aba security abakola effujjo worked in your favor, not in the favor of the NRM. Gwe bwana Adamu wali agadde okuyitayo okukuba security bakukolera omulimu nga nze gwe bankolera. Bakuwalule bakujje ku boda bakube ku luguudo bakusike bakukube embooko nga bakozesa kebo z'amasannyalaze solido bakukwate bakusule mu drone bakulinnye bakukube n'abantu bo bamale bakutwale bakusule ku poliisi babanyige babakube mu ngeri yeyo etyoboole erinnyirira eddembe ly'obuntu. Kati feba kijoyogerako sympathy sympathy yes. Nakiwulirako nga ne mukyala Nambi akyogera ne neebuuza lwaki yali tasobola kukubira ku bakitaabwe n'abagamba nti nange munkole nga bwe bakoze Nalukoola n'akaana ka Nalukoola bwebanga bintu byali bya sympathy vote yo nti gwe bakubye abantu gwe balonda wowe muzungu yakola Nalukoola lwaki ne Nambi kubanga mwana w'abali basitawe bakola effujjo be bannannyini mmundu be bannannyini miggo be bannannyini tear gas lwaki yagala mukube muntemeko okugulu mujje munjuze zino eggando bazita batya mujje munjuze essalya mujjeko n'akakaaya mukube ekyasi balina kwogera ekigambo ekinene mukube ekyasi mu kugulu kale mukube ekyasi ku mutwe gwabikemu andi bya sympathy nanga bantu bannonde omuzungu yakola Nalukoola bya sympathy vote nawe bagambe bakitaawo be bannannyini mmundu be bannannyini tiaga bakuba emiggo solid bakwasa omutwe abantu bafune sympathy bakulonde kubanga mugabe bya sympathy munnange kane bakusabule kale bakulonde Nalukoola kufuna sympathy lwaki yali tasobola bagamba kuba agamba nti ekyaleetera Nalukoola omuwangula bwe yali ali ku muzikiti ewambogo kuba ekizibu nti mu luzungu tugamba blowing a cold and hot agamba Nalukoola yampangula ekyamuleetera okumpangula yafuna sympathy vote yasaasirwa abantu olwa Jati okumutulugunya nze nduumira Jati oba taatawe lwaki ye yali tasobola kutumya naye bajjati ne bajja ne bamutulugunyamu asobola okufuna sympathy bwakabanga kakodeo ekirala gwe bwana Adamu bontunuulira nompuliriza nga njogera ondabamu abo abatasobola kumatiza balonzi kumpa kalulu nga sikubiddwa oli omu ku bannamateeka bawe bwekitiibwa mu ggwanga tolowooza nti mmanyi okusengeka ensonga zange lwaki baali badde baagala okunnyambako ng'ate nze najja kwogera sajja kukubwa ogeba minisita bewalaba ne bakifeesi mu Kawempe is that what you said? Baaliyo nga bali ne bakifeesi nga minisita gwe bayita Balamu n'ebigambo bye yayogera mu biseera ebyo n'oluvannyuma lwa kalulu byonna byesisiwaza era nze ndowooza nti tuba kuba mu nsi nga ddala obugunjufu bwabukala teyali badde omu ku abo abasaanidde okubeera nga baminisita naddala mu nsonga z'abaana abato. Kiki yayogera ekitali kituufu? Obulimba, ebikolobero bye yajja okwetabamu. Teyakugamba nti aba-NUP balina loole z'amayinja. Wemba njagala okujja nga njagala kubuuza nti wagakuŋŋaanya ddiga n'amayinja wa mobilizing otya loole zino. He told us ku program yemu eno nti mu Kawempe mwalina loole z'amayinja 5. So when did you mobilize these rollies? Where did you get the stones? Nze sizirabangako. Balamu anywa omwenge. Walwaki bano Balamu anywa simanya abategesi b'ebivulu. Balamu anywamu muŋŋambe nti wa Balamu anywa tulabe. Ne wabanga anywa omwenge kitoko
omwenge gwanya ogitagwa mulenge gye baguyita batya simanyi ebyo byayogera ajje atuleetera obujulizi yagenda n'awaabawa bwe yamala okulaba ebyo nga bimenya amateeka emmoloka zibakwata n'amayanja ziriwa n'awaaba ng'omusajja ovu nedda emmoloka 5 nga zijjudde amanja yaziraba bazikwata ziriwa balamanzi obutakwata katambi akala tulaga akatambi k'emmotoka ezo nga zikubyeko ejjinja bwe zitali tulabe kale oba zimidde ku poliisi yekawe pa poliisi yawa atugambe zize emmotoka z'amayinja barugakare ogakare alina cepe ey'obwa minisita yawaaba alina n'awamu we yagamba nti ebikolobero byankolebwako kunkuuma ate abanga aba NUP baleme kuntuusaako kati ebintu ng'ebyo gwe tolaba nti kubanga okuzannyira mu mukoka obugeregere obuwona obuwona amazzi ago agakulukuta ago ag'ebitabo ebintu ebyo ebyogerwa olaba nti eyo gye biri alinga azannyira mu mukoka twogera ku minisita wa Uganda ntaagala nnyo nakunyumya na ku bintu bye kuba sibiraba mu makulu tetumuli substance byayogera bya kisaagiriza ebyo ebiboozibozi ebyo ebitwaliriza amalwa bye minisita Balamu gwe tewabiwulira temuli makulu temuli era njagala okutegeeza si y'omu ku abo be nandyagadde okubaganya nabo ebirowoozo yolesa nti byanyumyanyumya bintuntu bino ebitwaliriza abo mubanga mulabawo akapiira by'ebiboozi by'abamu looleza amayinja gwe wazirabawa kuba oli musajja munnamawulire tewamanya okulinyirira eddembe ly'obuntu olowooza NUP yakuba bannamawulire bannammwe mutuuke n'okugamba nti baveeyo bakomewo eno balekeraawo okusaka amawulire olowooza baali b'NUP be baakola ebikolobero ebyo ebimu tebikyetaaga na bibuuzo ombuuza nti yaloopawa gwe fujjo lino bwe lyagenda maaso likolebwako gwe waloopawa ffe tuzze tuloopa ojjukira ng'ennaku z'omwezi 12 twazuula awaali we baali bali mu kutiikingira obululu leader opposition namulaba nga agenzeeyo n'azuulawo ne tugenda ku poliisi y'e Kawempe ne tugitegeeza ebyaliwo nkubuulire bwana Kungu Adamu abapoliisi babeeraawo ne beewulunta paka lwe twavaawo ffe abaali baleese omusango omukulu ennyo so be bantu abo sebo gye tuloopa bwe tuloopa babeeraawo nga beewulunta ne batakola naye wawangula akalulu I thought that would be the end in itself. You won. Nawangula naye ebizibu ebyajja n'okuwangula okwo bitutte kinene nnyo ku budde ne resources endala oba oli awo omubaka yalondebwa bye yali badde akozesa okulaba ng'atwala mu maaso abantu be byonna biriiriddwa lwa bikolobero ebyakolebwa gavumenti. Well, President yatugamba investigations zigenda maaso. What do you make of that? Kunoonyereza ku fujjo, kumenya amateeka, yayogera ebintu biwerako ebyali mu kalulu kano okusinziira ku ye. And he stated that, criminal investigations are ongoing on the same. Weebale nnyo. Ndowooza okkiriza nti nno nina abantu bangi abaalumizibwa abamu abaamenyebwa amagulu abakubwa feesi abamenyebwa emigongo investigations zayogerako ezigenda mu maaso nga tebayise abaalumizibwa okunoonyereza kikwali mu kukola okunoonyereza kwe kulimu kana akakiiko ak'ekimpatiira akaleetebwa kabagamba aka State House akagenderera okulwanyisa obulyako obukenuzi n'obulabbayi be bamu ku abo abali mu kutulugunya abantu bange mu Kawempe North Constituency nga bagamba nti banoonyereza mu kifo ky'okukwata bali bannamagye abaalinyirira eddembe ly'obuntu gw'olina gw'omanyi ye yali ayitiddwa okubuuzibwa ebibuuzo ku bannamagye batulugunya ate abanga abaanyigirizibwa be baliira ku nsiko
be batwalibwa mu kkooti nga bagwetekeddwako ebisangosango ba Engineer Henry Bule, ba William Saka, ba Beni Ntale buli kaseera babayigga, ba Malik bali eyo babateekako ebisangosanga ebijweteke. Kati kunoonyereza kikwoyogerako okwoyo omwami kwe yaggamba anoonyereza ku baani ng'abaalumizibwa tebayitiddwa kubeera nga bawa oluuyi lwabwe. Gwe wali owuliddeko Nalukoola nga bamuyise abasongere ku bamenyi b'amateeka abaakola obuzzi bw'emisango mu Kawempe North. NRM kutwala mu kkooti okimanyiiko bwe tokimanyiiko. Mukyala Farida Nambi yawaabye omusango naye temuli wadde akaniguusa. Saagala nnyo kumuwa ndowooza relevance. Nze ndowooza nti oba oli awo lyerimu ku makubo ganoonyezezaamu ettutumu naye ndaba ng'ekitakola. You don't want to give that attention. Tekirina nnyo makulu. Katugende mu kkooti. What does she want? Ayagala ki? Yagamba nti Nalukoola yagulirira abalongo kuba kampeyini abawagizi be baazimpa. Ate nzikwata ate nzibawa ate nga be baazimpa. Asesa agamba nti nno nti waaliwo ki obululu obutaabalibwa buli eyo ng'omutwalo gumu mu kakaaga. Abantu abalemesebwa okubanga ku polling stations ziri oba ziri 15 ndaba contradiction agamba 14. Naye saagala nnyo kuyingira munda musango. But you can also tell us tokiraba nti abantu abo babanga ddala tebaalonda eyafuna obulukanaana letro ne batugaba buli kenda. Bali singa baalonda oba oliawo especially gye lyalina obuwagizi obungi nga Kawempe Mbogo, Kazo Angola ne president yakyogera presumably mwateekawo embeera eremesa abantu okulonda candidate Nambi weyina obuwagizi obungi. Obuwagizi ogamba otya nti yabulinawo gwe njagala ogenda okebera enkuŋŋaana ze twakubawo. Ffe twakubawo olukuŋŋaana wonna ne wabooga weewati ne bakubawo enkuŋŋaana 2 ng'abantu bamuswaba nga balinga kweganga tewali kiri awo nga n'abo be bafunye balette nga n'abo be balina balinga abasibe. Tewalabako katambi ng'omukyala omu ayaayaana afulumeyo n'omwana we asobole omuzza awalungi anaafuna emirembe ng'abasirikale bamugaa tovaawo ojja kulabisa. Are you worried now that you've been sued? Nze nga naawe nnyinza nti okweraliikirira. Nze neeraliikirire ku buntu ng'obwo. Mukama watuwa Nalukoola omwana ono. Nze neeraliikirire ku buntu ng'obwo. Nedda olaba nga tewali kiraliikiriza Nalukoola. Already ndi muwanguzi nawangula. Ate nga nkimanyi n'awaabye mu kkooti akimanyi Nalukoola yamuwangula. Ne just bagerawo okuteekawo ekifaananyi. First of all, General Museveni yabawa ssente nnyingi nnyo. Okitegedde? Yabapakira omusimbi ne bamumatiza nti tujja kuwangula mu mbeera yonna. Omusimbi gwabulabwe tegwazza results. General Museveni yabateekako akazito. Kati balina okumulaga nti waliwo ekikolebwa. Nti bannange wadde biki biri ebiriwo naye munange tufubyefubyeko omusajja atusinziza businza ki nsumika. Ne bakola buli kibogezaho okulaga Museveni no bakola nti bawangula. Bagezaho okunaaza obwongo bwe nti kisebo laba twawangula. Ne tekigenda kukakasa. Olajjukira lwe babba obululu ne batekola 7 oyafunye 2 nga bamwawo 7. Nga ne bw'obala ku voting day tewali polling station yaweza ku bantu 7 balonda naye yabafuna. Omutemuli kantu omanyi munyeera agwa agenda n'ayiika mu nvaazo. Jakettaala muwuutiremu. Tugenda kubawuuta nga bumunyeera obugudde mu nva za nsanyuse. Nva za nsanyuse ozimanyi? Ekinyeebwa. Mumunyeera abuwuutiramu. Ate lwaki oyiwa envaazo? Nabo bwe batyo be tugenda obbakwata.
kuba tebalina nsonga gye balese mu omunyeera bwe bugwa mu nva jakettaala obuwuute nkankubulire nabagamba dda ogenda kuwuuta naye ng'olidde bumunyeera bwe bugwa mu nvaazo totawaana kuyiwa nva jako ojatala owuute ekitegeeza General Museveni bumunyeera ne bannaabwe busimanya muwala waabwe gwe batumye okuwabira Nalukoola bumunyeera kati bwagudde mu nva z'abannaabwe Kawempe kalonako bagenda kujaketera babuwuute mukyala Farida Nyanzi ne NRM yengeri gye nsobola okukulagamu engeri gye tujja okukwatamu ensonga eyo nafu nnyo temuli toba nafuyiza nnyo si kuba nafuya kyekituufu balina grounds nabo ze bafrontinga already oyogedde agamba nti abantu abawerako tebakkirizibwa kulonda kakati bwanafujjo mmwe allegedly lyemwakola kati nfe bannannyini mmamba ffe abalina emmotoka ezitaliiko namba plates yeffe baaradisa abajja ne bakifeesi yeffe baminisita abaakola awo effujja abaagwa banga ssente tobamanyi yeffe abaleeta abo bakifeesi yeffe baamagye gwe tewakirabako nga n'omu ku baduumira amagye agamba nti bano abasajja baakoze omulimu omulungi beetaagana kwongera kyepekkuza kati ebyo biteekawa mu nsonga eno ate kankubuulire nze yakubwa endobo omaze okunkuba endobo nenyanyamula nensitukawo nenkuteeba ggoolo kati oli mugamba liifali nti liifu jangu olaba ono namukubye endobo naye ateebye ggoolo gisazeemu kubanga namukubye endobo nga tannateeba ggoolo ddala oba mutuufu ffe tugenda eyo mu kooti nga ffe abawanguzi omulamuzi ne bwawa ensala nga tagiwadde mu feva ya Nalukoola ffe bawanguzi ne bwagiwa mu feva yaffe kiba kisuubirwa kuba ffe abawangula ate kakubuulire ne kino akalulu ne bwe kaba kakuddamu eKawempe North Constituency tuddamu ne tubakuba bubi nnyo we give them blood and nose tebayinza tusobola give them what blood and nose abo tebayinza kutusobola bwe nkuwa analysis olaba mu mwaka gwa 2021 Honorable Ssegirinya yafuna obululu obusoba mu mitwalo 4,100 eyamuddirira Honorable Kidandala yafuna obululu obusoba mu 7 owenRM kasenge yafuna obululu 6 n'obugwamu awo kakati gwe buuza olwo beeyongedde tutumu oba good bwe kaddamu you give them a bloody nose n'okutubba kwokka kwe baatubba twabasonyiwa tewali we baalituusaawo obululu beewa bwewe but again you see honorable let's get to what exactly happened mu kalulu kano it's also alleged that nammwe wine effujjo lye mwakolanga procession mu biseera bya nomination namwe mwalina ebibinja byammwe byali eyo ebyali birina kigambibwa kukuuma kalulu naye ate nabyo ne byenyigira mu kukola effujjo is this true nga wa kuba ffe tetulina we twakola ffujjo okugjako bo olinako procession yaabwe gye walaba ng'abakwata mundu bagiremesa kuba baatuuka n'okuleeta zitingatinga ozimanyi zino zibbuluddooza nga teriyo abagambako laba olunaku lwa nomination Nalukoola ng'anominatingiddwa atambula n'abawagizi be abatonotono laba bwalumbibwa gwe bw'ogeraageranya abaali okweyagala kwabwe ebbeetu lye banyumirwa ne Nalukoola ono atambula awo mpola mpola gw'olabira ddala ng'ani bwe kibanga kyali kimenya amateeka ani yali amenya amateeka tugenda mukuumulamu but as we get there how is Parliament so far for you Parliament nange ndi mu kuyiga omanyi Kofi Annan yagamba nti teweefuulanga omumanyi w'oyingidde nga gwe mugenyi oyigira ku banno no problem mpa ku 10 ekikumi ekyo sikirabangako era
kankubuulire mpaka obukadde 10 sizirabangako simanyi nawe bazigabira ekisookera ddala nze tezinkwata bannayuganda abali eyo abalungi basaba muleme kuggwamu ssuubi bannayuganda bwe wabaayo omukulembeze nga mulaba alimu ensonga musigale nga muyimirira naye yoyo ow'ensonga nsaba musigale nga muvumirira ebikola ebitawooma naddala ebyobulyako obulabbayo obukenuzi obusibira mu bbwa obukolebwa naddala abo abali mu gavumenti abantu abo batono nnyo naye be balya ebyaffe ne balya enguudo ennungi ne balya amasomero obujjanjabi mu malwaliro musigale nga mubivumirira bassebo ne bannyabo naye nammwe ababbi nyina ekigambo kyammwe mulowooza ki kukuddayo eka nga bye muleetedde abaana bammwe mwabbye bibbe abaana bammwe ne bakulira ku nkoko enzibe nga batambulira mu Mercedes Benz enzibe olwo mulowooza nti bantu kyabo be muli mu kuzimba ab'Uganda ey'enkya ndowooza nammwe musaanye okwekuba mu kifuba bannakawempe North Constituency mbeebaza bangi sinnabatuukako naye mpola mpola nzija mbatuukako yanziza gwe bayita Nalukoola akoola yajja kuba koola ate nakutereza nzi tereza byo byaso bannakawempe nno mwalonda ekyapa mu mannya gammwe luli mwalina segirinya mubaka mulungi muzibu temwafunye Nalukoola muba Katonda banneemwe omusaba ssaala ky'abaana b'ekawempe Katonda eva abawa birungi abawa binyuma kugamba tuli b'amaanyi ab'ekawempe nze mbatyamu gye musabira Katonda wammwe akola naffe mutwaleyo gamba ffe bannayuganda ffe tufune ku bakulembeze abalungi bwe mufuna ekawempe